ndijja nembalaba nabagamba nti lyebbanja ly'omugenyi ekyaweeraba tekikuzibiza budde. Bassebo ne bannyabo mukire mbagamba nnyo nti owenda akira ow'entumbi. Olwaleero nno twenkanyenkanye mu ngeri y'ebyalo buzu n'empumu, era ekyamazima twenkanyenkanye era nfaananye ow'ebbango ate ayimbula embuzi. Omuwabutwa alina emmere yetabula gwatta, naye ate nabagambako nti n'omuwabutwa wa kyejo, kubanga ekiwanga akiyita ngoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo, kyokka ate mu ntungo mwayagala okkuba endiri baakiwangira Kasubi emmanduso yakyo yali Mmengo. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ntuuse n'ekitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'edda. Ekitabo kino mwenterese Oluganda olw'edda olwayogerebwanga bajjajjaffe, era gwe wenna atakirina keekadde kigule. Bakiyita Entabiro y'Oluganda Olw'edda, kigula emitwalo 60. Oyita kasaraba 25 751 47 69. Njiddamu ennamba eri kasaraba 25 751 47 69. Oba oyinza okuyita kasaraba 25 788 461 228. Kabaka Ssemakookiro ng'akyali mulangira yateekateeka ejje ku butaka bw'abenjaza ennamwezi. Ejje eryo lyali lyakulwanyisa muganda we Jjunju eyali ku Bwakabaka. Wabula wakati mu lutabaalo olwo omusajja ayitibwa Kyasanku ow'Ekibe mu biseera ebyo mwe yasengera kabaka oba omulangira Ssemakookiro. Bw'amusenga n'abeera nga yamukwatira endeku ye ey'omwenge gwe. Kyasanku gwe njogerako. Naye olunaku lumu omulangira Ssemakookiro nga tannafuuka kabaka yalagira Kyasanku n'amugamba ndeetera ku ndeku yange eyo nnywe ku mwenge gwange. Kyasanku kye yakola ng'addira omwenge gwa omulangira Ssemakookiro ajja aguteekamu oluti oba oluseke. Kati ekintu ekyo Ssemakookiro tekyamusanyusa mu kusooka, n'agamba omwenge gwange gw'osimbamu oluti ogulanga ki? Kyasanku ne yeewozaako n'amugamba mukama wange omulangira, oluti luno lujja kukunywesa bulungi ng'omwenge tegukola ki? Tegukuyiikirayiikira. Kaakati nno Ssemakookiro bwe yanywa ku mwenge nga tegumuyiikiddeyiikidde agunywedde bulungi, Kyasanku n'amugattirako erinnya erya Sseruti olw'ekikolwa kiri kye yakola eky'okuteeka mu mwenge gwe oluti, era Kyasanku n'afuna erinnya erya Sseruti. Ssemakookiro bw'amala okujja Jjunju ku Bwakabaka, musajja we Kyasanku teyamuva ku lusegere, era bw'atyo olw'ekikolwa ekyo kye yamukolera ng'akyali mulangira, yasalawo amugonnomoleko eddimu ly'okubeera nga yakulira essenero oba essogolero ly'Obwakabaka, ekintu ekyasanyusa ennyo Kyasanku. Era Kyasanku n'afuna n'erinnya erya Sseruti lye yafuna olw'omulimu ogwo ogw'okuwa kabaka oba omulangira Ssemakookiro omwenge ogulimu oluti. Wabula bwe baba batuuse ku Bwakabaka yamubuuza wa gy'ayagala okukolera omulimu gw'okusogola omwenge gwe. Yalondawo omutala gw'ebuyikwe mu kyaggwe era ne gumuweebwa. Bassebo ne bannyabo naye obusenere edda bwabanga bwabanvuma era ne babubagobamu ku mulembe gwa kabaka Ssemakookiro ne babuwa ab'Ekibe olw'eddimu eryo oba olw'omulimu ogwo omulungi ate Kyasanku gwe yakolera kabaka Ssemakookiro naddala ng'akyali mulangira. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere, bannaye ngenda bikomya wano neegula ekitabo bakiyita Entabiro y'Oluganda Olw'edda, kigula emitwalo 60. Oyita kasaraba 25 6 751 47 69.